So ekitegeeza aba ex bano maba tukitegeere kuba neno munno buli wasembere nnyo baawo muli munda muggwe obulumi bubeeramu buba bungi nnyo kubanga gusajja gwoba n'omuzi omubiri wakiwannemwa ojja kugusiiga omwami wo naye sikwagaliza bubi kuba si mukama yakigera bwatyo naye tonsemberera musajja mukwano kireke kijja kulabika bubi tokikola mukwano kireke naye nange gukazi gwe wankola bubi nnyo tosemberera mukazi wange ekituufu kuba singa wali owasika singa nkuyina akageri kootawasika simanyi gye wakola ki ku mukazi wange akyasobola otegeera nti nze bbaawe abakazi musembera bakazi baffe ne mutukola bubi si kirungi ensi bwekuleka ne ex wotakubira ne gwe wayendako akwekweka kuba toba wase kweraga nti oyo ex wange guba tugumiza buli muntu woolirwana nnyo ensi ebutakuleka ensi bwetaakuleke ojja laba nga teweetaaga kukolagana na mukazi woono nga oli ex we ojja kuba bizi ojja kuba wabbeeyi nga toli type nga n'obudde tobuyina otegedde you don't have that time tobuyina kati lwana nnyo ensi otambule naki nayo lyeddagala lyokka ojja laba nga tolina nsonga lwaki onoonye yetwala omukazi yakulema okunyumya naye mulimu abeesange naga kamale gamukubirako namulabye avuga Range Rover ate nange nvuga Prado akayimba nti bakakubye ex jange olabe bwe bakwata omukyala ku vidiyo tozunga oli maka ga musajja tozunga ne vidiyo kolo okulabe ku mwana wanobera ki ng'alabirira bulungi abaana wandifumbye ku lwekyo nti kasita alabirira abaana bano otekedde kuba abakazi tulina bye tufumbirako buli mukazi mujja wali ayina ekimutuuzizaawo n'agaana nandigenze naye abaana bange fees bamufuna mu buki mu budde dekooti n'asigala gumira kasita ayagala omwana wo kubanza omuntu nze okwagala omwana wange kimmala gwe nga gwe nze bange ne baba tanakyakoze ku nze n'akolera abaana bange embeera fine mulimu bano nze kasangulira Javas ku ssaawa 7 nangulira Miliki Shake ku ssaawa 9 kiba kimmala abasiina budde bwabwe tuli maaso nnyo ensi ekyabalesi tubaleke Niza nnyo ku Celeb Jazz nga bulijjo wamanya eddoboozi One the King himself ate nga sibanzeka ddala olunaku olwokuna luno otera okuba nga tukuba ttooki mu nsonga za laavu omukwano obufumbo ne relationships embeera nkyaziza omukyala Nakinku yakuguka mu nsonga zino naye abaawo endowooza ye so abamu ku munvayo mu comment ne mugamba bane beeyogedde birungi beeyogedde bane ate nabo mwamu ne mubiwakanya so buli omu oli entitled okuwa endowooza n'okulowooza gwe nga bw'olowooza neffe twagamba tulina okuvaayo tubeeko ng'ate tubawa advice according ku nsonga ez'enjawulo ddala ezikwatagana ku mukwano obufumbo n'abaagalana. A lot has been happening naye olunaku lwe tugenda kuba twogera ku bantu be bayita ba ex omuntu nga yawayawukana n'omuntu nadde ndi awo ku TikTok omukwano gwange amanyiddwa nga Carol n'akola video ng'agamba ba ex banange mundeke munneesonyiwe munneesibyeko lwaki temunvaako biki ebintu ng'ebyo twali tuli awo ne wafuluma ebifaananyi bya Celeb mu mumanyi KENZO nga still ali ne bba wa ex we ne bagamba bannange lwaki ba ex temwewumuzaako ne muva mu bulamu bw'abantu Nalongo Kitone sooka obuuza ku bantu balamusizzaako mwenna abatulaba nze Nalongo Kitone nampijja mukuba omusajja owa Kitone Spirits and Wine oba Nvanungi Motors e Makindye oli bulungi maama nze buli nnaku mba bulungi mpozi nga abaana bange balwadde ne baze naye ng'ebyo mbirina buli nnaku mba bulungi kubona tekuliko mulwadde balamu nnyo basaza kimu alhamdulillah ngenaku z'omwezi 3 omwezi gugenda kubeera gwa mukaaga tugenda kubeera ku Tavern Woods abasinga mujje mutuwagire bajje nabo beeyambe bajje tusomere wamu omusomo olw'ensonga nze bwe kintu kyenkola nasaba Bannayuganda woofiisi ne bagimba nabeera nga baŋŋamba teekayo emisomo naye mbagamba sisobola gitegeka olw'ensonga byetaagisa ebintu bingi omusomo okukola ki okubaawo tosobola kubanga gwe oli mu management ng'ate gwe olina okujja era osomesa abaki abantu n'ensaba Bannayuganda bakole ekintu ekyo niwoba wajja n'agamba nja kukikola ne mugamba okulaba ng'okuba obulanga abantu obategeeze bajje tweyambe tulabe omuntu wenywereza otya mu maka go ng'oli musanyufu amaka si balakisi si bintu byakulwanira si boxing ring nti yabikonde temulina kubeera nti omwali mu red ring omulala ali mu yasanyuka nnyo ng'abafumba abaagala okubeeramu mu mirembe mujje mumanye tuba tutya n'abo abaagala obugendamu tuleme kubeera ng'oli eyo ng'ovumirira ekintu ky'otagezangako bizinensi zisala tokola nko yadde ey'obumyu naye ate ogamba zisala so njagala tulaba nga tufuna entegeera ey'awamu buli muntu amanye ekimuyamba kiri ki
oyise bafumbo bokka oba n'abalala abaami mbayita muleeta abakyala abakyala mbayita muleeta abaami abanoonya mbayita mujje osanga muneesisinkanira awo ne munnyonnyolegana ne tulaba tubatuuziza mutya mutokose ettooke. Guliko emyaka? Guliko emyaka kubanga gw'abantu bakulu teri afumbirwa nga muto. Kitegeeza mpita abo abaana abawala abatuuse okubuulirirwa abazadde babandeetere. Kitegeera kuba abantu abalaba vidiyo zange nze sesitaza abantu kuba nze nina abaana. Ekintu kisaagala mwana wange kiraba. Sina mwana wa muntu yenna gwe njagala akikole ki? Akirabe. Yes. So abaana muleeta abatuuse okubuulirirwa abeetaaga okuteekateekebwa. Bigamba n'abantu mujje n'ebibuuzo byammwe mwagala okubuuza. Jangu n'ekizibu kyo kye wandyagadde Nalongo akuweeka amagezi oba akuddemu. Ekyo ky'oba osituka nakyo ojje nakyo okiteeke kapapula manager Faruku ajja kubeerawo ku mulyango nga receiving obupapula obwo buliko ebibuuzo by'abaki? By'abantu. Ajja kubaawo nga buli kibuuzo kyo ngenda kikuddamu kuba emiryango ginja kuggulawo ssaawa 10 ez'olweggulo. Okubanga abantu bajja n'ebibuuzo ebingi kati bw'okeerewa bikusobola okulema okukola ki? Okuddamu. Nja kuwummulangamu abayimbi bayimbe nkomewo nziremu ebibuuzo by'abantu abaki? Abalala. Yes. Njagala mujje tuwuliziganye tweteeketeeke ffenna tulabe nti mulowooza abasajja bandikoze batya. Abakyala abamu mbaleete mu banja olw'ensonga nti bo vidiyo bano zino lwaki sibagambako nnyo. Beetaaga ng'omuntu omulabako maaso ku ki? Ku maaso. Tubeeko bye tukkaanyizaako awamu nga nammwe we muli. Mmanyi nja kugenda nkola emisomo egyo Abannayuganda singa banaasobola okutegeka e Uganda yonna. Nja kutambula kubanga abankubira nfuna amasimu mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo n'aboogera olulimi lw'essiwulira. So ng'oli ready? Yes. Bulinzi. Ekyo bange namusaba nanzikiriza okikola. So bwe muteeketeeke kati nfuna bakyamaniza abankubira nga bakuŋŋanyiza abantu baabwe ku byalo. Mungwire mafuta nze nja kujjawo. Basomese tutegeeragane abadde alina kyakola akireke kuba ekinnyumira abantu bawuliriza ate ne bakyusa. Kale awo kyekirungi kirungi okubanga omuntu oba owuliriza ensonga ate n'okyusa ndaddamu abeetaaga obuyambi ate by the way temulimu amanyi. Nange nyina yebampapula nga sibimanyi. Well and good. So n'ensonga eri nyatwogereko ku nsonga z'aba ex oba abantu abetwawukana nabo nga twali tweyagaddeko nabo ne twawukana nabo. Lwaki abantu bano basigala mu bulamu bwaffe? Kyandibadde kyavunaanyizibwa omuntu okukuuma ex we kumpi n'obulamu bwe. Mbadde mwagala kubatta. Kuba omuntu akube wala abafudde. Tusobola okuba nga temugaa kati twawudde. Yes, twakuba nti mu bulamu tulina ebintu bye twalema okutegeera. Ku bakazi n'abasajja waliwo alina ekizibu nga kya bwongo just nga kyekituganye okukola ki? Okwatagana oba okutegeera ensonga zino. My daughter Canada ngumiikirizaamu. Kaakati ffenna mu bulamu abasinga buli omu alinayo ex we. Akuba ex engeri mwakiyita mu luzungu saasobola kitaggulula kumanya mwali mutegeeza ki naye omuntu yenna mu bulamu alinayo ex we. Lwaki nkyogera bwentyo nti ne bw'aba teyakuwasaako waliwo yali alina omwana omuto nga baali bazannyazannya naye teyamuwasa. Kitegeeza baali bazannya bakola ki? Obuto bazannyanga eby'abaana. Maama ne taata. Ekitegeeza omuntu asobola kuba ne ex mu ngeri yonna bw'etyo naye ekiyamba kiri ki? Nti omuntu bw'olaba nga bizinensi yo naye tetambudde tekitegeeza nti alina kufa. Ekibuuzo kiri nti omuntu oyo mwayawukana mutya? Ye kyo ekyabalemesa okubeera mwenna. Ebyo bibiri bya njawulo. Kati bw'omala okutegeera ekyabalemesa okubeera mwenna tomusabira ssaala mbi. Mulekeewo ng'omuntu gwe wali olabyeko bagw'omanyi bw'aba akubiddeko essimu which is fine wabula manya nti olugendo lw'obulamu bwo naye mu nsonga z'amaka byagaana. Lwakoma. Ontegedde? Kuba kati nze kaneegezeeko nze. Naye ba ex bange babalinga 2 3 bokka. Nze munaye abasajja nalina omukisa banjagalanga nnyo. Mwana ng'ono bakiki. Soko pozemu kado namala kukwata essimu olabazi. Obadde okyategeeza ensonga z'aba ex. Kati nze abantu bensinga okuwanguwa okubuulira essimu yaabwe ng'evuze ne be bambadde bize ne muddamu mirimu gino gye ndi mutude. Beebo ba ex bange. Lwaki? Ti abantu abo be bantu abamumanyi. Ye muntu asobola okunnyinnyonnyola mu nkuyanja y'abantu. N'agamba Nalongo oyo. Nze we namusangiranga ye talina katiiti. Aba ayogera ku muntu gwakola ki? Gwamanyi. Gwamanyi obulungi. Ate abantu abo singa baali babi
ne munnaku ezetano ze namala nabo mu bulamu omuntu waba yali wakuwa butwa yandibadde yanzita ne basobola okundekawo nga ndi mulamu nange ne mbalekawo nga ndi mulamu eiza ku ffenna waliwo yaliwo omuto nga tamanyi kyakukola waliwo yali yalowooza nti ono kyakola si kirungi ebirowoozo ffenna bigaana okukola ki okukwatagana tekitegeeza nti balina kufa era bwankubira ng'alina obwetaavu bw'ayeetaaga nga mbusobola mbumuwa kubanga be bantu abali mu lugendo lw'obulamu bwange abaali babaddemuko wabula bawanga asigala wa kitiibwa nnyo okusinga abantu abo nti yasobola okutegeera entegeera yange n'asobola okugumira abo bali ebyabalema n'anfuula mukazi we ate nga ne bali nabo babeera nabo balinga bakuyita mukazi waabwe oba mukyala waabwe bibiri byanjawulo omusajja mpasiza emyaka 14 nzadde abaana nyina n'ayonka tosobola kumugeza kuyaninaanako yenjawulo ebeerawo otegedde bayinza okuba oli banjagala mbeera waffe batwali mu kazigo ndi mu maka g'omusajja nga yagazimbawo oyinza okuba oli mu maka g'omusajja nga yagapangisa abasajja abo basaana respect mu bintu bingi nti omuntu okukubako n'obuvunaanyizibwa buli mwezi oba buli nnaku nga mwesanga muli bakulu si yennyoko si ekitaawo tolina bw'omuyita naye ng'akeera oba ssente azijjawa oba azibba oba akola ki najja n'apangisa ennyumba n'owebaka buki bwebasi abasajja abo beetaaga ekitiibwa kinene nnyo kati sisobola kumugeza ku bali simanyi na bwe mba nkigeza abaaliko mu bulamu obwo baaliko mu bulamu bwange era mbalispektinga ku lwekyo kyenva sibasabira saalambi kyenva sisobola gaana sikukwata simu ye nga nkubidde essimu ya ex we beekola ki mu ssimu yo naye mba sigirina asobola okuba nga ye yafunye eyange kubanga terwali lutalo kyabuvunaanyizibwa omuntu yenna okukuuma essimu ya ex we kubanga ebyo binimu enaku zino emboozi eriwo nebikyankalanya obufumbo n'abaagalana kyabuvunaanyizibwa omuntu okuba n'essimu ya ex we mu ssimu ye essimu si kyekyandibadde ekizibu wabula abantu butategeera bintu byebalina wakati waabwe byawukanya kubanga njagala nnyo oluzungu ate sirumanyi kati mba ngenda kyogera neŋŋamba oba kyekyo kakati abantu twalemwa okutegeera omuntu buli omu n'omugaso gwe naye gukoma ddi kati nesimu z'aba ex bange abo benkunyumiriza nali ezimu sikyazirina olw'ensonga amasimu bagatubbako amasimu gabula naye ekibuuzo kiri nti abantu abo mwayawukanira ki era mwayawukana mutya ekyo kyokka kyekireeta obuzibu eri bano abantu fe abamaze okufumbirwa mu maka mwetukola ki mwe tuli abalala anyiga ne ex we n'afumbira omuntu abadde awo naye ng'ate omuntu alina okuba bbaawe yono gye yavudde ng'anyiize bunyiizi gwe sazo nkwayita ex ontegedde n'atuuka eyo mu maaso ng'ate biri byalaba bibi nnyo okusinga ex teyabimukola n'anoonya essimu ye ng'alaba omuntu asobola okumuwa peace of mind n'asekamu yono gye yakola ki gye yavudde amaka galimu ebintu bingi esobola kunyonyera wano n'embimala kyova olaba abanajja mu musomo nja funa obudde bungi obubanyonyera kubanga nja kubanga kwolonga nyina akadomola ka juice nyina ak'amazzi nga kwolo neewaddeyo zeeyongera buli kaseera wabula zikende nga zeeyongera tusobole okunyonyola ekyo tusobole okutegeeragana obulungi kyova olaba abakazi mbakubiriza nti bw'onyiiga n'omuntu weeweeyo obudde nga tonnafumbirwa mulala ojja kubeera wafumbirwa omusajja ng'ate oyenda gye wava ekintu ekyo kinnyonnyole bulungi ojja kubeerawo omusajja naye ng'olaba ono alina bingi byatakugamba olaba takusanyusa temusaagamu ng'olaba ate oli yadde ekyawakanya yayenda naye yayinanga obudde bwo nga musaagamukko ng'asobola n'okubeerawo natulayo ku mboozi ne munyumyamu ng'olaba ono tolina lwe wali omukutte ng'ayenda naye ng'olaba ate ye ali bize akulina buyinyaawo just muntu so ensonga za exercise nene nnyo ntandise okudda eno naye ng'abandaba njagala mwawule nti omuntu nga mulina ekyabalema luli kyangu kyakuddamu kubalema naye mba muddiŋŋanya kinjagala nkibategeeze so omuntu ensenga zeewa ex still ensonga eri yabaawula mu kusooka esobola okukomawo musobola ogyerabira n'akolayo endala n'ogigattako neyakola ki nekweri neyasooka ne muwuzika ng'era mulemeddwa okgenda muki mu maaso omukazi andaba olwaliro ng'onyumya ne ex we kiki nsobola okugamba gwe mukazi gwandaba bw'aliyo ne ex oyo wali oyagala kubeera ki lwaki tekyabeera bwe wali ofuna ono gwafumbira olwaleero yakusanyusaako ki ki ekyali ekyenjawulo ku ye ku bano abalala baali bakoze eki
byali biganye kati omukazi yenna ndaba olumu temwagala kukkiriza manyi abakazi mmwe muli bantu ba Dubai Master nnyo temwagala mazima temutera kwagala kukkiriza naye njagala leero gwa ndaba tudotegeere nti omusajja okkeera ku makya n'akwawula mu bakazi emitwalo 4 n'agamba nti Nalongo mukyala wange n'agamba nti oyo omukazi alina okubeera maama w'abaana bange you have to respect that word. Nze kyekigambo bba wange kimmalako yakimpa njagala omukazi andaba mulekerawo okufumbirwa nga musuubira bintu mulekerawo okufumbirwa nga abantu mulina bangi muba banja ebintu bingi ng'olinga amuwadde ekibumba gw'omuwaaki ekyogamba nti alina okumpa kino alina okunkolera kino mufumbira mukazi bagamba batufumbira kikutabula obwonge ekyo kati kale obadde lwegala kukola ki kati gwe tuula yafumbe ye gwe genda okole yafumbe emmere abakyala ebigambiro ngenda bibagamba nga ngenda kweyongera bibagamba mu bigambe n'abaana baffe betuzadde kuba ndi mukulu munnammwe nze nyino abaana abakulu bwe mutakkiriza eggwanga lyammwe kuddayo ku bintu bye muyita kati ebya sitaani bye mugamba mbu omulembe simanyi digito bwe mutaaba ebintu mulondeemu ebintu ebyali ebyenkizo mu ggwanga lyaffe ebyo ebyali ebyamakulu byogamba nti omwana omuwala bwe yawezanga emyaka 10 bamuweerezanga ewa ssengaawe yali agenze kolangayo ki basenga b'ennaku zino mufuse basenga ab'ebbaala mwefudde basenga abadda ku makya mwefudde buli kintu ku guno omuki omulembe ne mutuuka abazadde nga temana gye mugenda kusindika baana bammwe kubanga ne gye mwandi basindise abamu bafuuse ba Dubai Mansite tebakyasoboka abamu tebakolagana nabo okitegeera bateekawo dempalana kadde abazadde muyiye engeri yonna esoboka bw'olina okummunikatinga n'omwana wo oleme kuleka kirirya ku nsi n'emmagombe wajja kukooca n'amagumba gajja gaana okumenyekamenyeka kubanga ojja kuba wafa naye ng'omuzimu gulwana totereddeeyo olaba ebizibu ebituuka ku baki ku baana bo nze ffe waffe manyi ewaffe eyo abalaala abo baasengukanga nnyo nga batambula nnyo omusana we gutta ente zaabwe nga bwakola ki bavaawo kyabaviirangamu n'okulekangayo baganda baabwe abaganya okukola ki okuvaayo abamu twakulanga situna nnyo omukisa gwa famire ennene nnyo ezo gaggadde embuzi n'atusaba nezikola ki naye nze maama wange awo mulemirembe yali mukazi muzira nnyo gye tuli ti buli ekyetaagisa okugamba omwana we maama waffe yakitugambanga ngalaba talinayo mukisa gwonna muntu agenda kuba mulungi eri abaana babagamba ebisobola obbayamba nga yekomanda egambire otegedde nga mama nze ebintu ebitono bye nnamanyako mama wange yasinga obbiŋŋamba nembikwata nnyo kubanga nga mama wange yabiŋŋamba tayinza kuŋŋamba kintu kibi kubanga yeyanzaala mama wange kizibu okunjagaliza ekintu ekitayamba mwana wenze nga yasobola okuŋŋumira ndeete ku nsi abazadde mbasaba mu zino vidiyo mugenda ziraba mufune obudde mwegambire abaana bammwe ebigambo ebyo mmwe basenga mmwe abaali abalungi ku mulembe guli bye babakola ki bye babagamba n'abakyalina basenga abalungi nga bonnyina senga w'omwana wange gwe njagala okukamala nsobola omuwa omwana wange tuba ne gumbeera waki muweeyo abaana bammwe babeeko ebigambo bye bakola ki nze mpulira nga ne ofiisi etuuka ne mpulira nga entamye abasajja bakompuleyininga ekintu kimu kati nze ntambula nnyo onaakuyita eno onagamba kino olwokuba nabasuubiza nti munampanga amafuta nga muli bangi nja kukola ki nja kujja ngenda kutuuka ne sisitemu njeyimiriza otuuka n'obeera nga n'omutego kola kikati nze kuno obedda muninze wano kulokula nze kuwano nonaku sibeerawo wano mbeerawo ku Mande ku Lwokusatu n'Olwomukaaga kati nsobole okufuna obudde bw'amaka gange nsobole okufuna obudde bw'emirimu gyange ate nsobole okufuna obudde olw'ensonga nti nze abantu tebampa ssente okitegeera Abannayuganda nze olumu bannemesa olaba omuntu omugamba nti bw'oba ojja jjayo n'akasente k'osobola mu ne bw'aba azze na 10,000 kitegeeza sobola okuyamba ku mwana abeera kweno woofiisi agulawo ziyamba ku ssente zino sasula wano kituufu naye nze siri gavumenti nga nyina okugaba obudde nga b'amagezi nkubuulirire nga n'emmotoka ate nze ngisaamu amafuta ate ne waana era mpasasulirewo sijja kukisobola nja kuddayo wabaze neetuulire ate nga basinga okwetaaga kuba nze wabba wange gye ndi sisuubira na kunoba mpozi nga Mungu amusse ate ne bw'anaaba amusse nze namwandu agenda okubeera ewabaze nga sifumbiddwa musajja mulala mumanyi bikoleyo mu nkukutu nga gye ndi mu nnyumba yange bannamwandu batugaba bikolera mu nkukutu kasitaba nga walinga ekitiibwa ky'amaka gakitambuza kubanga muntu waliwo omuntu asobola ofiira omusajja ng'ali ku myaka nga gino gye nnina waliwo ebibanja okitegedde naye kikulu nti wendi abaana bange bakuze tebalabye musajja wano mu nnyumba muno wendi n'abaana bange ndibeera mukaabaze empaka lwendifa tuli tugera ku nsonga yaba XN etabudde nnyo abantu kati ba exa KENZO ono katogera exa bange sibalinaako buzibu bakuba we baagalidde si bwe baagalidde ndi mukazi mufumbe era nabo nti bajjukiza nnyo nti mweke mutampasa Nalongo yakola ki yampasa
era labo ne mbakubiriza okusabiranga bba wange saala ey'obuwangazi. Oba kwesiri bayite jogo. Nedda mbagamba mazima tenze bomba joze ekimbayita ntya. Just baaliko mu buki? Mu bulamu. Era nange mbagaliza ebiki? Ebirungi. Naye balemu okunfula omuki? Omukyala. Oluganda lutegedde. Nze Nalongo kyo nampija mukomuki? Nk'omusajja. Si mukaabaki? Y'abasajja. Kati bakwesonyira ddala ekyo ex bava mu bulamu bwaffe. Kisoboka si balabe. Ne basigala nga nedda tulwanyi nabo ne bagenda ne bakola ebyabwe ne babeera ne bakyala baabwe. Yesi ky'abantu abakirowooza be bagezaako okusiga mu nsi yaffe obukyayi. Ensi yaffe gy'enaakoma okuba ey'obukyayi kyokkola abantu omuntu akuba munne ensasi katana kyamukoze. Omuntu n'akuba munne ettaffaali katana kyamukoze. N'afumita munne ekiso. Kusiga buki? Bukyayi. Tewali ensonga lwaki ex wange tankubira. Teriiwo. Kubanga teyanziba. Tetwali balabe n'abalabe twali baagalana. Wabula mission etwalina okugusanze naye yali yakubeera ffenna yakola ki? Yagaana. Tekisobola kumufuula mu bulabe mu bulamu bwange. Wabula mujjukiza nti munnaaye kale gojjukira twalinga tuyombera kino. N'omanyi mbunze bba wange sikyasobola ne bwakikola sikyavaayo. Omanyi bwagaana okukola bwoti bba omusajja nankolera kino. Ng'oyogana ex okubi omukwano. Okitegedde. Nyina okumulaga nti nafuna omusajja abasinga yoone yantwala. Okitegedde. Oyagala balumya bulumya. Sibalumya naye. Eyo byogere bo oyagala balumya. Sibalumya wabula mbategeeza. Nti eyo bizinensi kunze nabo yakola ki? Yagaana. Wabula tayinza kunkubira nga waliwo ettaka erya layisi ne sirigula. Ntegeeza ex wakubira nga alina kyaggattako. Otegedde. Kiryoke. Tayinza kunkubira mbu Nalongo ndagiwona emmotoka naye ogifunako ssente mbu olw'okuba okwagalana kuli okwalaavu kwagaana mbu kati ye mulabe gwe nnyina mu nsi. Eyo endowooza simanyi bwe ngenda kugijja mu mikwano gyange. Waliwo ex akuba essimu ng'ono ali ewaka yafumbirwa nga anyiize bunyiizi. Be bamanyiira abasajja n'atamanya waalina kukomya ex. Ex yandikomyewa. Otegeera ex ne mubeera ng'ate mukyenyumiza mwembu mukumiisinga ate omumiisingako kinze muk'omusajja. Are you stupid? Olwo oyagala kuva mu ba ex kweri kudda ate mu bano banneegomba. Gwe wali wanninako. Nekigaana. Nga byonna byennyunyira abantu nze Nalongo biki nga nalina kutegeeza gwe n'otakkiriza kubeeramu ekyo kifaananyi. Ate kati lwaki otomiisinga kuki? Ebyo biri byanjawulo. Nkufuna bulungi. Abantu bagatta ebintu bingi ne babuzaabuza eggwanga mu bintu by'ekitumbaavu mbu ex wange kati nze mba nkoze musango ki? Ekizibuuzo kiri nti munyumya kuki? Awe mbadde njagala awo. Ex yandikomyewa. Nga bamukubira essimu ng'ate alaba nga bbawe yandifulumya ayogere ne ex we. Oli feya? Toba feya. Omuntu gw'obeera naye ebbanga lyonna lyonna n'akulemwa. Kyokka atakubira ate okukutofulume. Kati mbw'atulaba essimu ye ya mugaso nnyo byemu bikusanyusa nze tebabalimba era ba ex bange mwenna mbagamba temulina ssimu ensanyusa kusinga ya Nalongo. Kannange teriiyo. Wangi maama. Oyo omusajja ndabi alakulabirira nga si yakuzaala. Oyo omusajja akeera ku makya nga tasobola kugulira nnyina mmere kya misana kya ggulu nga ye yamuzaala. N'agigulira ggwe. N'agigulira ggwe. Gwe baazaala nga taliiyo. Nkufuna bulungi. Akeera ku makya nga tasobola kuwa muganda we omwana wa nnyina ne kitaawe byetaago. N'abiwa ggwe mukazi we. Oluusi n'agattako ne famire yo. Ontegedde bulungi? Tebakulimba mbu gwe ex eyannemererwa mbu gwe oyinayo essimu gy'oyinza okukuba mbu bba wange ne ŋŋamba mbu kansooke mukwate never. Kitegeeza mmwe abakyogera bwe kityo mukyalina ekintu kye mukweka mu ex. Naye nga temwaga kyatula. Temwaga kiyeta mu maaso. Kitegeeza wafumbirwa ate okyayenda kwani? Ku bbaawo. Ku ex. Kati kyovula mukiraba nga kiba confusing nga tebigatta. Kituufu era tebigattirako ddala. Nze ex wange bwankubira essimu ngikwata nti wangi. Mulawudi. Ne bwetaba mulawudi ne bweba muki kuba tesijisuubiramu kyesitaza kyonna. Kuba nze sikyali mukazi we. Ate ne mu byensuubira okuddira taliimu. Eno kyagaana. Waliwo bagamba ex no. Njagala abantu mu abandaba mundabe bulungi kobe musajja ng'ogenda vidiyo eno. Ekintu ekyakulemako before kisobola okukulema ogw'okumeka. Ogw'okubiri. Ate bwe wali okisobola walika kyaki. Waliwo bagamba kamukuumire wano kumpi tomanye no ekigaana nga nsala busazi. Nze sisobola babeeramu. Nze muko omusajja tazungazunga. Kati naawe wandaba beera committed ku musajja wo. Kyovola abasajja balemye okubudaabuda. Abasajja balemye okulabirira. Kubanga oyina essuubi mbosana okudda gye wakola ki? Gye wava. Oli awo ozungazunga we confuse awo kenyini obonyabonya obulamu bwo kubanga tomanyi gy'odda. Oli awo otaggala olinga amazzi agatajjudde. Odde eno. Tabakitengejja. Oli awo. Bwe kenyini weebonyabonya obonyabonya bano gw'okola ki?
kuba ate abakazi mukadde wa mangu mbajjukiza. Omusajja w'emyaka 5 mu 2 tudde awasa omwana w'emyaka ameka? 2. Nga bamachinga bulungi okamala. Naye gwe omukazi ow'ataano mukwano gwange ojja kuba n'ebintu omusajja akuzire. Agambe nti ebintu abadde abirina naye nedda. Kitagaddemu teguggwa. Kakatubuuzemu mboozi ki omukazi omuntu yandinyumiza na ex we era yandibadde ekomawa. Ex asobola kukubirako. Oli otya Nalongo nti gyendi oli bulungi nti ndi bulungi. Bannanga abaana bali bati ati abaana beeyagala. Omwami ali atya nti omusajja ndabiridde ne byatonne byotampa abimpadde. Awato kisusizzaamu tunyumya ate nkisusiza ki kali kaba keetagisa akabyotompa kwani tuli mu kunyumya reality ayi lwaki mulimba mbu nkyamulinamu interest ki nyina mugamba mazima tunyumize mu mazima aleme kuddamu kubeera ng'afuna essuubi mbw ajja kunyumiza tutandikwa bannaye mwana gwe wali wa tabbu bannaye mwana gwe jjukira mu siniyafu bannaye mwana gwe wali mukwano n'okujjukiza obumuli bw'omwegabiranga ebyo byaliwo singa byali bikusenza wandwa nnyo obutanfiirwa. Kitegeeza byakusanyusaako kaseera. Nkufuna bulungi. Yensonga kito kyakola ki? Tokyanina. Nze yakolanga ebikusanyusa. Lwaki tonnina? Kyekibuuzo. Siri mwetegefu kudda mu kunyiga biwundu bangi bakunyizizza. Nze ntandika okubudaabuda nedda mukwano. Ontegedde bulungi? Nkufuna bulungi. Ekisi wange wabwa mbuuzizaako. Bw'oba olina obuzibu nze ba ekisi wange nsobola n'omuwa ssente nga ne bba wange waali. Ne mugamba okimanyi gundi aŋŋambye mbuno talina ssente za kulya. Tamuweereza eky'etaano. Aŋŋambye baamusibye. Nze kano njogera mazima. Nnyo ne bba wange yantwalako ku poliisi nga ngenze kugyayo ekisi wange. Nasooka ne nsirikira nti ze siri mukwano gwe. Siri mu bantu baabuuzaako ku makya nasula bulungi. Ebyo biri bya njawulo. Kubanze ex wange simuwalana simuyinaako buzibu tali mu bantu bembuuzaako ku makya na kiro nti owaye wasuza otya tetugira nnyo emboozi ne simuyinaako buki buzibu era wankubiridde mu receiving ne kuba njala kumanya abadde agamba ki kiri ekyomukwano kyekyagaana wabula tekitegeeza nti byonna byonna ebiri mu nsi tosobola bikola na ex wo temusobola kukola business tasobola kugamba nti wano batundawo kino okigula mbu kubanga kiri kyabalema eyo endowooza y'abantu abatalina ndowooza yakola mu bulamu ate bano abalinamu ng'oli amulinamu omwana naye nga ex we tebyakola naye nga amulinamu omwana ono nga yafuna musajja omulala ow'omukazi omulala bo bandibadde beeyisa musukka olw'okuba oli yali alina empale emu katalaba alina nnyo oba nga bukulowoozesa mbu oba kati afunyeemu kasane na mukyawa lwa bwavu mukwano nywerawo watagalira kubanga singa wali omanyi mbu bw'alifuna ssente alinyirira wandimugumiikiza n'akola ki n'azifuna tulina be twafumbirwa nga baavu nga tubalina nga banyumira engoye kati eziriko tozunga mukwano beera mu choice kwali kukola ki kwali kusalawooko gwe ekisinga wazaala musajja omwana n'onoba bwe wanoba walagawa wafumbira oli mu kukola nzo ko oli mu kukola naye ng'olaba eri obulamu bwe bayisaamu Nalongo bulala nnyo oyo ali mu kukola akyalina chance eziddeyo gye yanoba ate mukaani si muka muntu wama mukana ate wabanga gye yava ono teyafuna naye nga ate gwe gye wagenda wafuna sikitegedde kize mu Luganda Kenzo talina mukazi eri Rema gyali alina omukazi alina omusajja alinamu n'omwana enkolagana yandibadde etya era bandibadde bakomawa mu nkolagana enkolagana yani nani eya Kenzo ne Rema sookere kweyo nga tunagenda ku Kenzo na mwami wa Rema abo si bamukwano kuba singa baali bamukwano oli teyandivudde yeno amaka galimu omukwano omusajja asobola okusoba ebitundu 8 ku 100 ku 100 munnaye n'otulawo n'obeera lwa mukwano guli gwe mulina friendship mukwano gw'omuntu bamujjukira nnyo ne bamusonyiwa naye abantu mulina abantu nga muwekakako bwekasoleyo bye mubaagalako bannanga abakyala mbakubiriza munoonye abantu bemuwulira ku mitima gyammwe bakyali bammwe bwaba mwavu mugumiikirize muweeyo chance sente zikolwa mulamu ze bange namusanga talina majja ne kati y'omu ku basajja abaweereyo ddala ekitiibwa y'omu ku bintu ebisinga okunnyumira kubanga obufanyi bwonna bwe nnakuba nti olaba kati mwavu ng'akuba ekikalu n'akangamu wabunakya ng'alinamu akakadde omwami we yeesiimye baddaala omwana n'okisussa munoonye abantu be muwulira muli kijja kuyamba okubeerayo nga ne bwakola ki omuntu gwe baagala bamusonyiwa omuntu gwe baagala akulimba ati Nalongo akosika muli Nalongo ekyo kiti kiveeko mwana wange n'ogamba amazima kyandiba ekitebo lwaki mbadde saakirabiddewo
Nenga mutufu bodda weko gamba ne nedda Nalongo yanimbe kiyadde kimuli. Olwokuba mukwano gwo nnyo ku mutima. Oyanguwa okwerabira kino ekikunza n'ogambira kisigivaako kirabika kiti si kimuli. Nsonga kimisa kyagamba wasa mukwano gwo. N'okyesonyiwa ne mudda muki? Kubanga mwena mba mulina mission yeegi kukuza abaana bamwe na kuwangula bufumbo. Nga muli bameka? Babiri. Kubanga abasajja abola abakazi babasobya. Naye mu bulamu abasajja basinga otwagala. Acha abakazi bagamba bebasinga okwagala. Balimba. Ngate mu maka omusajja alina okuwasa omuntu. Ng'omuntu oyo gwawasizza ali mu maaso mu kumwagala ng'amwagala ebitundu 9 ku 10. Otegedde? Nkufuna bulungi. Lwaki kiri babwe kityo nti omukazi bw'abanga akwagala ebitundu 9 ku 10. Abeera asobola okusonyiwa buli muze. Naye lwaki nga asajja basinga otwagala omusajja yakola okubeezaawo amaka. Okubeezaawo amaka. Era omusajja yalina command egamba nti Nalongo yalina okubeera mama w'abaana bange. Okwo kusalawo be bakulina. Kubanze gwe ne bwemba nkwegomba. Sisobola salawo nti olina okumpasa. Kituufu. Naye gwe bw'oba negomba nga mbeeraawo kawala kali ku lujja. Gw'osobola okuteekateeka nti omuwala oyo mwegomba alina okubeera muki? Mukyala wange. Era n'okituukiriza. Ali ennaku zino tulina abakazi abeewasiza abasajja naye nga bakiyisiza mu bakazi. Abo abakazi abeewasiza abasajja babayina naye mu kunyigirizibwa. Ky'ovola abakazi bwe muteekunganye kuddayo ku buwanga bwammwe n'ennono. Mugenda kuwunzika ng'abasajja batandise bagamba nti nze okujja ewompa yakakadde. Era bwe kiri ennaku. Kati buye baakoze ne robot. Ey'abakazi nagirabye. Ensi egenda kugenda egenda mugasiya mungi nga muwagira buli kijja. Muwunzike nga ensi yaffe tekyalinga mwagala ekole ki? Bwe mwagala ebeere. Omukyala eyatondebwa nga yabuuzibwa nti olina okuba nga bbaawe ekitiibwa. Olina okumwawulanga ku bintu byonna. Nze bange omujja ku bazadde bange mugeza ku Katonda. Kuba nti ennyo Katonda muwanye ekitiibwa nakulaba kiŋŋamba. Nti ennyo bazadde bange nkuze bakiŋŋamba nti ennyo omwami wange. Kuba yasobola okuggalawo ennyumba ye n'agamba temugisulamu. Kituufu. Wavumako ku kitaawo ng'okula? Wavumako ku nnyoko? Nedda. Lwaki tewabavuma? Bali bazadde bange. Be baakuzaala nga be bakulabirira. Be bandeeta ku nsi. Kati lwaki omusajja yakuwasa nga yakugulira emmere? Si yakuzaala. Yakufumbi yakuleetera buli kimu ky'osabye. Ffe gwaffe kuoya. Abaana no baagala kino. Tomanyi oba akolawa, tomanyi oba ssente azijjawa, naye gwe okumutegeeza bizibu byemukola ki? Byemuyina. Ekikugaana okumwagala omuwa ekitiibwa nga bbaawo kiki? Oyajja gamba nti bbiru ze wakati zigabana. Nedda mukwano. Asasula ennyumba nsomesa abaana. Wali osobola okugenda eri n'obyekolera. Genda ofune olubuto mu muntu gwegomba okomewo obyekolere. Kubanga omuntu gwe batagambako omuntu yenna mu bulamu nga talina gw'atya, nga talina gw'atiiririra omuntu oyo tomufuula nga mukwano gwe. Nze gwolaba ndi mukazi wa mpaka nnyingi naye nnyina abantu benswalira. Ne ŋŋamba ekyo nandikikoze naye abaana bange. Nkufuna bulungi. Nkufuna bulungi. Ne ŋŋamba omuntu yanyiza nandimuvumye. Naye abaana bange. Naye abaana bange. Ne taata wange. Banagamba gundi yankuza obubi. Olina okuba ng'olina abantu b'osobola okubeererawo abakyala mwesaddaaka eri abaana bammwe. Nga bwe wasalawo mu choice yo n'ogamba nti ogenda kuzaala musajja oyo nga simukutumye. Bwe njagala omugumiikirize onkuze kuba sinze nakutumayo. Abantu bandibadde bangi ab'okunzaalamu wanzaalawo wendi olwaddi. Kati mukwano ky'ova ogenda okubeerawo ongumiikirize nkule kubanga yali choice yo. Ntegeerekese bulungi? Nkutegeera. Oyo gwafula ekisiwa nga wanoba nga omuzaddemu n'omwana. Omukyala ng'okyalina chance eddayo omusajja oyo ddayo. Gwe omuwala ndaba nga wanoba nga bba wakubira essimu ng'akyakwegayirira kwate ekkubo ddeyo wabbaawo. Kuba abasajja batono abakazi muli bangi nnyo. Olaba ono yakusanga nga amabeere gayimiridde. Nga baba baleeta engalo okunyonyogera n'ogamba bannange nagenda kunnyonyogera neweesikanamu. Naye kati bamala kunyenyenya owulire nti ne munne bakunyonyogera. Bw'olaba ono yakusanga bw'ati akulemeddwa ono agenda okusanga ng'olina damage ku mubiri. Bw'abasooka kunyenyenya obeera mugugu. Ono agenda okusanga ng'omubiri gwesika dda kuba wano akaana kaasambawo wano. Wano omwana kambulawo. Twogereko ku basajja abafriendinga oba babifriendinga baba ex baabwe. Case in point Eddie KENZO ne Hamza. Kwa watisi buli muntu yenna akitegeera. Mwami wo mwagaana kyagaana okukola temwali mukwano gw'ofunye omusajjawo Nalongo naye omusajjawo afudde mukwano ebyo bimbuzaabuza. Kuba katugeesa ku bantu betutamanyi bulungi biyondi mu bo. KENZO n'oyo omusajja nawe bagamba mbu oyo yali musawo waabwe. Nze mpulira biboogera mbu. Kati waliwo obusobozi okuba nga baali ba mukwano before nga ffe tukola ki? Tetumanyi. Nga tamufudde mukwano gwe wano ng'amaze omubbako omukazi.
ate era si kumubba omuntu omulamu tebamubba omuntu kuba kusalawo kwe nga asazeewo okukola ekyo kibanga bakazi bempulira mbu yagenze nalwana ne mukazi munne nga balwanira omusajja oba totally stupid tapagamba atawubira nsiko ye nedda mukwano okwo kwewala mu kitiibwa butamanya kikyoli tolina value ku mubiri gwo mulimu nakapanka Nalongo yakuwa obuyinza obukugamba nti gwe mukyala we akawala ne kave ne kakusinikirako amannyo anti bibiri byanjawulo gwe wamusaala nedda wamunywera ddagala nedda wamusanga atambula oli olowooza gwe bakwanye yamusangawo yamuzadde yalina obuyinza obuwa n'oli omuntu taito nti mukaagundi wabula gwe lwana nnyo okola ebikufuula omukazi mu maka mwe bakola ki mwe bakuteeka anti n'ekyalo waliwo abeekyala omusajja asobola okukola ekintu tugeze kati ng'omusajja wo muluddewo nawasa omukazi n'amuleeta okimanyi nti abeekyala basobola okwekuŋŋanya ne bagoba omukazi oyo mwe ennyumba lwaki bakikola kubanga bamanyi gwe mukyala mukulu si ekyo balabanga gye muvudde ne bbaawo embeera gy'obedde omukazi mu maka ago n'ensi n'etuuka ng'erina okukulwanira ne bagamba tajja kugibeeramu ne mulimu akulwanira bakulwanira sewo ne kigaana nti walayo byateddi bugingo ensinga yamulwanira naye Suzan Makola ne bamuteekayo tebamulwanira kubanga omukazi mu maka ge gyali oyagala okumanya nti ensi esobola yandikerera jjo omukazi oyo mu maka n'ateekamu omuntu awo gwantabukidde wantegedde nti omukazi atobye n'omusajja ng'apulawudinga nga mukuwa omusajja eggwanga limulwanirira bano simanyi balamu bakugoba mu bintu simanyi omusajja yafudde batwalawo anti ensi esituka nga temusobola kutwalawo ne bagamba abo baganda besi waabwe abantu b'ekyalo bano beekolamu omulimu ne bakugoba mu maka gange guli muganda wa bba wange singa balabanga onfuukidde ekizibu ekyo kyo nkitegeera bulungi nnyo kati omukazi eyo era nkaje njagala okolerera obufumbo magye ago magye baaba teira nka ya buki kiyungu omukka wekugira nekugira oba olina okusigalamu teira nka ya bwereere abakyala mulwana okusiga omukwano awaka omukwano bwe gubula awaka buli kintu kyonooneka abaana bakula bubi lwa nsonga nti buli kadde obeera onyiize ebigabo by'enfuluma biba byabusago ate temwegenza abaana bali batebakola ki tebaliwo abakyala mwegezeeko okuzza omukwano njagala mukkirize nti ebikola abasajja baffe n'abasookawo baabikola naye era abajjajjaffe baaliyo mu maki mu maka abakyala mwagale ssente obeere ng'olina ssente ng'olina omusajja obwo obulamu bugenda banyumira nnyo omukyala alinamu akakadde ng'alina omusajja oyo tebamusaagisa oyinza kuŋŋamba ki ate banze mba ntambula butambuzi omunanyiza mu kkubo kati nyina omuntu ankubidde essimu ku makya abadde longo nnamba mbu nnyabo nyina omuntu genjagala okuwa ebintu bye obinonereko ne muganza muku omusajja gontuma ng'ontuma otya otya omubuuza ekibuuzo era naŋŋamba muku omusajja tebamutuma ne mugamba mukwano ddamu okebere ku ssimu yo malo neetondere saagala kummanyiira kyogala gwe tebakutuma ndi muka musajja olina okuba ng'osaba sikunkubira simu ng'ondagira byanjawulo byawukana ebyo bibiri byanjawulo muka omusajja bamusaba busabi nti maama mbadde nsaba onyamba onkolereko kino nze mukasaalongo yandabirira oyo alina olukusa olundagira nga tasaba yekka wat yasobola okuŋŋamba Nalongo mbadde njagala ogende Entebbe okebere ku sayiti eyo bakola ki emmotoka neekaabirawo toba kubuuza omusajja aba agambye kubanga ebintu byandagirirako by'abaana bange nze siinayo myaka 4 mu maaso nkufuna bulungi naye ate abaana bange bagakola ki bagayina kitegeeza nyina bwe simuyambako kuteekateeka teri agenda kuteekerateekera mwana nga bwe njagala akole ki abeere oyo alina obuyinza obugambya nti Nalongo mbadde ŋŋamba nti Emmengo togendayo n'otagenda nesigendayo n'oba olina appointment Katonda wange teri appointment esinga bba wange mu bulamu toba kuteesa mulimenya makamu bamu okuba tugamba abalina ensonga lwaki tukyakoze eki kyagambye nga sinnaba kumugooza mbu ate biki bikyensoka kumanya taata kiki nti mbadde nkwagalamu nsaba obeere waka nkole ki nzije ekyo kiba kiwedde tekibaako kigambo kiki kirala si lwakuba takimanyi nti ndi mukulu lwa nsonga ndi muntu gw'alinako obuvunaanyizibwa ate bano abalemezaamu Nalongo naye abakazi muli mubufu musajja ng'oli muka musajja n'obeera ng'oyogera ku ssimu mpaka ssaawa 7 oyogera ne baana maama bulaza wange Masaka akubye essimu Nalongo bulaza wakwagala nnyo nga tonafumbirwa genda obeere wa bulaza wo buli muzadde yenna azaala omwana nze nnyina n'omwana muto muwere bulungi afumbirwe nga nkyali mulamu ndabe ku mbaga eyo kuba buli muzadde ng'omwana we bamuwasizza embaga teri muzadde ng'omwana we akuza adibe
tali ya kyagala tali ya kisabi ne bawerera enzungu eyo mu makampasi babawerera nayo ekisinga obulungi ng'omwana waafunye omulimu ng'aleese omusajja ewaki ewaka ekyo mwera abaana nga mukibagamba nti omukazi ayala musajja ekitiibwa ky'omukazi muki musajja genda osome okusema kulungi nnyo era omuntu atasomye ogenda kubonaabona mu bintu by'ensi ntegeerekese naye ekitiibwa ky'omukazi muki musajja ndaba bakwano bange bangi bagagga balina buli kintu naye ng'alina waatuka nga yeetaaga omusajja asobola oyimirira ku sayidi nga weetaaga omuntu asobola okuwakanira mu baata wangi n'agamba ekyo Nalongo tasobola kikola nze omuntu annyiiza ne mugamba gwe bbanga ajja kukolako nga mmanyi tana kyasobola kumukola naye olw'okuba ye commander in chief maje ajja kumusanga oyo amuyiseemu eggaali lwaki amanyira mukazi we kati omuntu yadwala ayogera ate ne muko omusajja nti nsaba muko omusajja ye ng'oyogera nange oŋŋamba kisena kisooka okirowoozeeko ng'obadde oŋŋamba ki ng'ayagala ogenda omulonera ebintu oyo akubye rongo namba era mu bulokingiddewo nze muko omusajja tebantuma ontuma ki newandibadde asabye anti enkuba gyakubye abadde amaze okumpisaamu amaaso n'omuta olina okumpa ekitiibwa nga wakandaba oluntunulako gwe kintu kyesooka kumpa kyekitiibwa n'ogamba nti muko omusajja wuyazi musanji woono era abakazi mwenna abafumbo neeyongera obbakooneramu nti ffe tusinga ekitiibwa abalala babalimba waliwo abatabawa kitiibwa awo batawadde ekitiibwa mubaawo ate gwe banakikuwa batera nti omusajja ne bw'oba temulina ssente mukwano lwana nnyo ozimba omusajja oyo ekitiibwa ekisembayo mu bulamu okirina musajja ezo ssente bazikola abantu bangi balina obugaga nga tebeebaka abakazi bali eyo buli kintu bakirina naye nga ye anoonya omuvubuka gwasaamu ssente amufuula ebbaawe nze muyina mukama yamumpa naawe amwina lwaki toli happy beera proud mu bbaawe omuntu gwe baagala bamukugira ne bwakola ekintu ofuna bw'okibikkira nosanga omukazi ng'ayogera mu mawulire mbu yebbaawe nga yayenze kugundize Nalongo osobola okyogera n'oba okitegedde sisobola kubanga kikkakkanya omwami wange n'abaana bange sisobola kukikola kinyigiriza naye mpulira nga omutima gunnumye n'enjiya bwe nsobola omuhandolinga mu mbeera esigazaawo emirembe maka gange naye nga waabweyo tomugize terina kamera eyinza kuntunulamu tolaba mbu gonninze n'enzira nga leero sikola sisobola kujja ng'oyogera kubaze kale olukusoba walugjeewo ani aba yakuwadde pamiti eyo so kyandoni kyabuvunanyizibwa naye abakyala muli eyo bbaawo buli kyakola ng'ofuluma ng'okinyimya buli kyakola ng'okubira gundi ng'okimugamba mukwano weeweebuule ekiriva mu kweweebula ojja kirisiivinga nze siinayo mukazi yenna nga mukwano gwabaze siinayo ekisi wange nga mukwano gwabaze olw'ensonga tebabangako bamukwano be ate siinayo omuntu gwe nsobola kuwa command mbuuze mbere nga munyimyako bbanga asooka amutegeere abo bali ba ekisi bange asobola okunkubira essimu ne mugamba kano yali boyfriend wange mupifo ng'ogamba Saalongo ngezaako ekala example kuba nze saaso nti oba kaloni yali boyfriend wange egindi tekimufuula mukwano gwe wabula njagala ategeerani abadde ankubidde essimu kubanga tali mu bya muwendo bye nnyina kukweka bba wange taliimu ex we yandiyagadde okumanya bbaawo biki byakola ye byamulema okukola tiyalina nsonga lwaki abimanya kubanga sikyaddayo wuwe anti ayinza ayagala kyaliwe abitegeere era nze ex wange n'akola ensonga yonna ng'eyogera ku bba wange nga tamubuuzaako nti ali atya awo mba mujje ku ssimu ate bw'agyenoonyeza n'afuuka kyaliwe be bamanyi tebinkwatako byebyo be bamanyi naye nze ono protecting ono eyampasa gwe wannemwa tolina kyoŋŋamba mukwano ekitegeeza musuuza talina buzibu kubeera kyaliwa Hamza taliiwo nanti nagambye naye ensonga situmanyi baali ba mukwano bifo tugambe kale tebaali naye omukazi kiba tekimukola ki tekimukwatako tekimusanyusa gwe wannemwa oyinza okunnyonoonera omusajja naye nannema ebintu bino bibiri byanjawulo kubawo nnyawo omusajja wange ankutte nga bwe bakwata waliwo akayimba omwana yagambye jangu olabe bwe bakwata omukyala kati omusajja wange ankutte nga bwe bakwata omukyala ate gwe ozunga mbu mukolagana wannemwa tomanye bakwata mukazi ensonga ki tonnina nange mba nagira nyagala mutegeere oli akwata ata nsooke nkulemeseeyo si kibi era saagala nnyo bantu kubeera nga balina obukyayi naye ffe kiba kitusanyusa kubanga wannemererwa kitegeeza tomanyi bakwata kintu buki naye sikulinaako buzibu kubanga olwokuba mutamanyi bakwata kintu si lutalo mba njagala njigirize okitegeera kati bw'aba akuyigiriza banakwata eyo abalala tonyumyako walina okubawo boundaries teweefuula nnyo na bba wange nti omumanyi kuba singa wali omumanyi singa onnina kitegeeza tewammanyi era nonnemwa tonneemanyiiza mukwano nyinza okudda nemunyiza nga nonnoyo omulaba bwe twabeeranga ffenna ng'afuluuta ate oba ekyo ekintu kyokka kyokka bbanga okubaako kyakuŋŋambako nkubulokinga toddamu kunkuba
manya ngabo wanne mwa lulyo lwentegeere tunateka tiyeyongedde kukula nzo kwanyagala kukulabula nti omwami eri mu sauna oba mu massage oba mu motoka jetuzindo oba mu politics waffe omwami woye mu office akumanyo secretary tewali buzibu gwata ina secretary onnina I don't need your help. Hey! Chogenda mu lusungu mama. Seetaaga buyambi bwo please. Bako wokoma. Ekiba kimuluma. Sirwa kuba nti tabaagaliza banyumye. Wabula tayina yadde ka touch. Okay. Tamanyi bakwata muki? Mukyala. Ekigeza Rema. Tonjogera ko beera ku bibi. Rema bulwala ba Kenzo behaginga benyumiza baseka. Omutima gumuluma. Obwana mbugo. Nalongo ndeka. Gumulumira ki? Omutima gumuluma. Alabira ddala kubanga buli kintu ekigaana waba wensonga bakikoze eki. Kiganye. Mwabadde mutakola ki? Kebere business bolabanga egudde ebe ine ekigikoze eki. Ekigisudde. Kakati bolaba kati gwotandika okulowooza ensonga lwaki mwalemwa. Kati nolabanga ate bannange. Ndeka. Onamwane kasente. Tokikola kijalabika bubi. Kideke. Wijoze manyi nno ngeje balinamu omwana oyinza okuwanga eno kikusanyusa olwokuba exwo ali n'omwami w'essaawa ezo. Kireke mukwano kireke. Ekiriza abakazi bibanyiriza ddala ebintu ebyo. Sikunyiiga. Nkugambye nti ekintu ekyagana babawe kyakikola ki? Ekyaga. Bw'akiyigiriza ono. Ezokweta ekitusanyusa kuba ompa omwana ng'omumpa ne mulabako ne tunyumyamuko. Ate tukizeko okusaidiya abasajja. Kubona nani ayinza okuba ng'asinze ebbuba. Kwani? Ku musajja n'omukazi ng'alabye ex we ng'ali naye. Kwa kati kugambye omukazi kitasukira kikuluma. Tewali nsonga lwaki mufuna ebbuba. Nkugambye si kuluma. Wabula ekikufuula ex. Olinayo mwala eyakulema. Ng'omwayawukana? Lwaki mwayawukana? Nali busy nnyo. Nangamba akusobola ekituufu obeera busy nnyo okola nnyo. Olaba bw'obuyigiriza ono gwe yafumbira omwekozaako olukwano omulage mbu abasajja babeera ku mirimu. Tulina okukola. Kati andika ekyo ekimulumya omutima sinaakuba mbu oli mulabe we. N'olwokuba wali busy ne mulemaganwa. Kati ate ogenda kuyigiriza oli. Obuzeyi gyange nyinza ogiyigiriza ono. Kati weebale kitegeera. Kati olinganga ngamba nti ba ex tebalina nakwesembereza n'aba ex bannaabwe. Kubanga tujja bayigiriza emize emibi. Ex si kibi bw'oba onkubiddeko well and good oba olina obuyambi osobola obbukuwa. Naye taba mu bantu bali important gy'oli. Kubanga bbawo omuntu olina okumanya yalidde yanywedde yabadde ki oba ebintu ebikakatako direct buli lunaku tabaamu. Ate omwana nyinza okwakubirako nga nyakubuuza manyi omwami gw'obeera ennyo ewaka. Nedda mukwano. Nakutegera ku mwana. Nti owaaye Amaro ali atya. Nti owaaye Bridget ali atya. Nti owaaye Smith ali atya. Saagala kamanyiiro. Nti omwana oyo kulw'omukanda gw'oba omuddo. Omwana nze muyina. Bw'anaaba omulwadde nja kutegeeza. Olwokuba nti kikakatako kubanga omuwuliza nga tata w'omuki? W'omwana. Kyenva nja okugula landline abakuba abantu mugule landline. Ekituufu ekyo nawulira n'ekiŋŋaanyi. Teeka eka landline. Gy'oba okubako. Landline eyo ng'ogisaako olw'omukaaga ne Sande okubeera on. Zino zonna ennaku endala tebaako. Kati gwabewako onoobafuna otya? Teyina vuga no, sayo si yabawaka. Njogera ku ex oli alina omwana w'abaana. Sabula emboozi kati awo nkutegedde. Mbadde malinawo ogenda kuba ogikozesa okutegeera. Olw'okuba nti omwana oyo nze muyina. Bw'anaabaawo obuzibu ojja kulaba message ku ssimu yo ng'eyogera about omwana wo. Obwoba tonnagiraba ku ssimu ekitegeeza tuli bulungi otumalaako miki? Kuba ku lw'omukaaga ne Sande kukola box munyumye n'omuki? N'omwana. N'omwana wo. Erina kubako nnaku bbiri zokka. Kuba y'omwana wo ate tanatuuka kuba na ssimu. Obeere nga weeyagalira w'omukola ki? W'omufunira. W'omufunira. Omwana oyo twogera ku mwana ayogera. Omwana bw'olaba nga atandise okukula. Mugwire kola box yeyo gimuwe nga yiye. Mwana si kuyiga ssimu nga muto. Abana bena kusino basoma nnyo ndabira ku baana bange. Obwongo budduka. Obwongo bungi. Nekyomugaana akinoonya. Ate gavumenti yaffe tetuyambako nga zeebweru. Nti kino omwana mutono bwakinoonya nga tanaweza myaka egyo. Tasobola kifuna. Mutere wali kola box yo. Era omunye nti kola box eno. Kubirako maama na taata. Kubirako maama ne taata. Ontegedde bulungi? If you want to talk to Daddy, call. Mami, teka okola. Tontawaanya. Kubanga kino ekyatulemesa okubeera ffenna. Kiyinza otulemesera okweyongera ewaki? Ewalala. Dekaba n'abakyanneegomba bankubire mukwano nvaako. Kuba kukola box yogenda omwana. Tewali kuba ku simu ya mu ngalo.
tamalako nnyo mirembe nze bwe nnaaba nnyina ekyetaagisa ku mwana nga tasobola kukubira nga kiri agent nja kukuweereza message waliwo yandaza akafaananyi yadde asaba school fees namugamba kandabe ku mwana wange akafaananyi akakubye ng'ono ali mu buno mu bubayika nga atunuzayo bwati face emabega ng'omwana ataddeyo bwati face namugamba enkya nzija kulaba ku mwana sikitegedde nga we nagamba njagala kulaba ku mwana wange noddi omwana omuteeka ku buliri naye kubya akafaananyi ng'oyambadde bayika ng'amafiga gonna kyekyo ontegedde nnyo n'oweereza omusajja nti omwana wo wuuyo ng'omwana bwe ali mu kifaananyi naye ng'olina wali oteza akanyeebwa ko omusajja yamusindikidde omesi namugamba enkya nzija kulaba ku mwana wange ensonga z'okulaba abaana bano nga amusanga waka zo ba ex sekinjagala okumanya ng'amusanga waka w'omusajja oba mu muzigo gwe mu maka w'omusajja kyobula abakazi abalina abaana mulina okufaayo ennyo kuba gye bugenda okujja tugenda kuba tukyawasika gye bujja tujja kuba abasajja tebakyatuwasa ex we yandize nalaba ku mwana ewuwo yandize ewaka singa abba wange abeera informed nga wali oba nga taliwo kyekiriwo ekyo ekirina okukolebwa naye kijja kumala kukibuuza ku bbange sakenda sobola okuba nga singa sikakasanga ekisooka tolinayo omwana wa ex kati awo sikakasanga yandirabiddwa omwana oyo naye nze mu ntegeera yange owandowoozayo kati nze ndowooza bandibaddengawo abantu abakwanaganya middleman wakati senga awo w'omwana muganda wange abantu abalala kwabo nga singa te omwana bayetaaza omwana batwala omwana oyo wasenga we namukola ki namusanga eyo si kirungi kumanyira maka ga musajja sigago ontegedde ate singira omwana wo wali omusobola omukazi yandi mututte kuba mu nteesaganya abasajja gye bali nga n'omukazi alaba nti omwana wajja kubeera bulungi anti enaku zibateekawo emyaka simanye emyamala weza myaka bwegiti kuba ate era kirimu ebizibu bya mirundi ebiri nti abaana kabe balenzi abaana abakuziddwa abakazi bokka nga tata taliiwo kuba waliwo omukazi anawana atafumbirwa waki kikyanjawulo osobola ogenda nolaba ku mwana wo mwenza nawonzika nga muddiŋŋanya mukazi goke naye abaana bano abakulira eno ewalala nga waliyo taata abaana abo batera okukula nga tebatya nnyo baba n'ekyejo kingi batera kuba bamamizi boyi bamufaako nnyo bamulekeramu kano ti wano waali omusajja si yakola ki si yamuzaala akakulira mu mwana mu bikolwa kalabikira mu bikolwa beba mamizi boy ekitera okutokyalingamu omwana olumu ng'akoze eki ng'akuze tekyandibadde kirungi mwana kukulira ku mukazi walala singa wabaawo embeera esobola okuyamba omwana oyo n'akula nga ali bulungi mu ngeri yonna omwana oyo yandikulidde mu kifo ekyo so ba excellent twantaddewo wakati bana bayagala omwana kube kulandira yini bajja mutwala ewasenga yakola ki amulabe kati nga nze nsobola okugamba nti omwana kamwe manager Faruku amutwale wa salo kitegeera nkubire Jamini nti Jamini badde nsaba omvugireko omwana n'omutwale wa tatawo oluganda lwo lutegeera ndutegeera bulungi so ekitegeeza aba ex bano tukitegeere kuba naino muno buli wasembeera ennyo bbaawo muli munda muggwe obulumi bubeeramu buba bungi nnyo kubanga gusajja gwoba n'omuzi omubi lwaki wannemwa ojja kugusiiga omwami wo naye sikwagaliza bubi kuba si mukama yakigera bwatyo naye tonsemberera musajja mukwano kireke kijja kulabika bubi tokikola mukwano kireke naye nange gukazi gwe wankola bubi nnyo tosemberera mukazi wange ekituufu kuba singa wali owasika singa nkuyina akageri kootawasika simanyi gye wakola ki jaku mukazi wange akyasobola otegeera nti nze bbaawe abakazi musemberera bakazi baffe ne mutukola bubi si kirungi kibi nnyo nga twagala okumaliriza olunaku olwaleero magezi kigowa ba ex kuba aba ex batufuukidde ba ex mulwane ennyo obutabaleka n'ebigambo byogera nga nyankubuuza ebibuuzo bwebiti naye mbutuufu ne binnemanoko ensi bwekuleka ne ex wotakubira ne gwe wayendako akwekweka kuba toba wase kweraga nti oyo ex wange guba tuggumiza buli muntu woolirwana nnyo ensi butakuleka ensi bwetaakuleke ojja laba nga teweetaaga kukolagana na mukazi woono nga oli ex we ojja kuba bizi ojja kuba wabbeeyi nga toli type nga n'obudde tobuyina otegedde you don't have that time tobuyina kati lwana nnyo ensi otambule naki nayo lyeddagala lyokka ojja laba nga tolina nsonga lwaki onoonye yatwala omukazi yakulema okunyumya naye
Mulimu abesange naga wayi kamaliga mukubirako namulabi avuga Range Rover ate nange nvuga Prado. Akayimba nti bakakubye X jango labe bwe bakwata omukyala ku video. Tozunga. Bebe desogede kucha video call. Munimba X abakisusa. Nkubire ku video call ndabe ku mwana wange. Kamanyiro oli makadaya banenze banga lyo kangana awasana. Yandi kubyabo singa kati simanyi gwe bali. Oli makaga musajja tozunga ne video call kolabe ku mwana wanobera kinga alabira bulungi abaana. Wandifumbye ku lwekyo ndikasala alabirira abaana bana. Otekedde kwa bakazi tulina bye tufumbirako. Buli mukazi mujja wali ayina ekimutuuzizaawo naga nandigenze naye abaana bange fees bamufuna mu buki mu budde dekoti nasigala nandigenze naye omusajja kyenjagala kimpa abaana bange balira mu budde kali lwaki atozunga ku video call mu maka g'abandi mukwano please nakujja mu kisenge gy'oli n'ozunganga mu bisenge byayo n'ogenda nti wa era ag'amakazi bamuka muganda ng'okera kuddayo wammwe ojja kutumanyira otyo teba abalamu nga mutawuse bamulamu mbadde mmanyi mwewummuzaako dde kyo ne mukimala waliwo akamanyiro okolaba kasusse ng'ate kali wammwe natosobola kaganya kubaawo nga mwetagamu kamajama nawe mbeera sincerely speaking bwaba erabira bulungi abaana era olaba omwana wa mumisinga omuzunziza ku video lwaki wavaayo muzzeeyo amulabeko wali gumira awo kasitayagala omwana wo kubanza omuntu nze okwagala omwana wange kimmala gwe nga gwe nze bange ne baba tanakyakoze ku nze n'akolera abaana bange embeera fine mulimu bano nze kasangulya Javas ku ssaawa 7 nangulya Miliki Shake ku ssaawa 9 kiba kimmala abasiina budde bwawe tuli maaso nyawa ensi ekyabalesi tubaleke kale ng'ennaku z'omwezi 3 tugenda kubeera ku Tavern Wood tutandika ssaawa 10 okuyingira ssente meka omutwalo gumu VIP emitwalo 2 table emitwalo 5 njagala abafumbo okusinga kubanga abantu abakaga bavudde mu ngalo naye yakola kenneegomba njagala nkaleete amakaga bavudde mu ngalo gayuga kati mugalengerera wala galinga sinema mujje tulabe gakomawo gati sinema tosobola girabira ku simu yo kumpi kulaba tewali agiteeka wano bwati era oteeka wano olabe bulungi badde nkugamba naye ekiwala kye nneegomba manya nkireete ffe totukkiriza kujja mwena mbakkiriza njagala abasajja muleete abakazi abakazi muleete abasajja Umaru leeta Umaru kika ki Dubai Master uyi tumulaba opale bwayamba badde nga nti Dubai Master n'abaana abo abeetaaga okubuulirirwa okuteeka naye watyanga oli awo otudde ku stage nondaba ne muwalawo nga gwendeese Bridget ajja kuba bize wali ku mmeeza nga bapepeya n'essanyu ate onaamugjawo watyanga gwendeese ane nyinza okulaba otabukirako stage munnanga ayi nonze sirina mutawaana nze abaana mbakuza bulungi mukama nsaasira abasajja abalungi babawase ngaffe si mulungi mu maaso omulungi mu ntegeera ne mu bikolwa tubaagala nnyo amanya nze Shadik Smith ono yenyini ku Celebjazz era wamba abali oyo mujje nyinawo n'ow'emyezi 3 mumusibeko mugambe Nalongo ono katufe katumuweerere akule tumutwale nze abaana bange njagala mukama bonna babawase ebigambo ebisemba era lwaki ebigambo ebise tujja kuba tudde mpaka nga ennaku z'omwezi 3 babeere nga bajja ne bane mujje mutuwagire akalangako njagala okalanga ennyo ngenda kakuba nkafireko bufi bannange kitegedde mujje ate nze sikyabuuza nsi kyenkoledde mbuuza nze kikyenkoledde ensi so kati ekyo kyekimu ku byo abateekamu ssente buno obwana buno obuwonde wano buseka busesi bonna mubusibeko mubukole ki Umaru agenda buleeta kisaaganda bwetaaga kubuulirira obwo obwana agenda buleeta abateekamu ssente sibale bannaffe ba King Montage musibe bulungi mweraba obulango buganya okukolebwa leero